ne muwulira ng'ayomba n'enziruka ne Bayibuli nagirekawo. Bayibuli eyali. Bayibuli gye waka. Ni ate akamanyiro nga wayina kangi. Ate akaki. Wajja mu Bayibuli ya family. Ey'omukatuliki. Gye natwalanga kubanga baali tebagikozesa. Ngolooza tebajagala wadde tebagikozesa. Bali bajagala naye nga talina kyekola nga yuka. Kati wagirekayo. Nenjireka mu gundi nga sirina ganswaza kubanga yali agenda kujja mu church. Ansike mu lwampaka. Ensasage berewo. Alija jange yalitasaga. Wanditegedani. Family gyovaamu. Yalitasaga. Kati namuwulire nga kangenda bagenda kungwako nga nkimi mu kanisa. Emisinde. Kati we nafuluma bwenti namusanga ali kumpi kutuuka ku church nanga ayitawo tugende ku ewajjajjaawo ku luguudo. Ne tugende wa Haji. Gamba Haji omwana yuyo mbu yalokose. Ne banteeka mu katubwe bati omukatuliki n'omuki. Nendoza ng'otidde. Natyera nali mwana muto. Natya ne ngamba kati ono nga ngamba eno todda bw'oba okola ki? Olokose Haji omwana w'omusigaze eyo olabika gwe yagala abaki. Ne Haji n'agamba wano wange tewasigala mulokole bw'oba olokose genda ku street. Allah. Kati nengo osoma nali ndi mu holiday ya P7. Ndi mu holiday ya P7 so kati kye nakola ajjukira nali mbeera eno na jjajja wange ngamba nga ntandika okugamba ye lwaki seesonyiwa obulokole nfwaki bakutaddeko embeera banteekako embeera ne kazito weeri n'eno naye kati nzire wano nga kanzire ye wajjajja wange obulokole buno mbukole ki bwesonyiwe bundeetedde bizibu byereere naye nga simanyi nti waliwo amaanyi agakola ki agakuba agalwana naawe naye ekiru nembivaamu sami neneerabira ne Yesu nti gyali n'okita kati ate awo nenjayuuka kubanga jjukira obulokole buyina gundi gye buleeta naddala kasita omwana abanga abureceivinze nga muto. That is a very guidance bulina guidance gye bukuwa jjukira obeera n'omwoyo omutukuvu kati w'omala n'obwesamba bwoti sitaani yennanga obanga amuwadde waazi era yentandikwa y'okubonaabona kwange nga mbivaako mbyesonyiwa nga ye nfaaki Bayibuli yiyo tekyalinawo yasigala mu kanisa. Yes, ate tewali muntu yali ayogeddeko nange kunzizaamu maanyi nti obaaba Oluganda we bali tewaali. Nga mbivaako nga neerabirira ddala nga n'abalokole bajja wano ne mbakuba. Kati nange nenfuna mentality. Obukyayi wafuna bungi nnyo okusinga bwe walina nga tonnalokoka. Mentality eringa eyajjajja nga ngamba abalokole babbi balabika banoonya ssente byo. Oddira ddala mu kizikiza. Kubanga jjukira nali ntandika butandisi naye Mukama mulungi ono after some years naddamu Mukama n'ansinkana nga nkuze. Ng'ofuuse Hajjati omutuufu. Nga ne jjajja yafa dda. Bambi. Nga ndina ku Bulaaya actually. Walokera ku Bulaaya? Nalokokera ku Bulaaya ng'ensi enfunzizza. Sami nayita mu spiritual battles. Awe twagala. Spiritual. Awo tetuva. Ebintu byotasobola kutuula na muntu n'ogamba taata kino kiri bwe kiti ni bwe kiti. Nga jalaba nga gwa byogera tobitegeera. Nga tolina nawo bitandikira kubanga biri unexplainable. Tolina ngeri ki gy'otandika kugamba nti buli wengwawo mu buliri nga nve omwoyo gunvaamu. Ne weeraba. Niraba nga mpita mu bisenge bwenti. Ngenda kuyitawo ntya n'oyitamu ng'olinga omanyi zino firimu ze tulaba nga abantu bayita. You know? Ate nga kiri real kubanga omwoyo ali real. Omuntu w'omunda ali real. Ng'abantu balowooza weebase kumbe wagenze dda mu bbanga oli mu bbanga tumanyi nanyingi nange. Spiritual battles zaali z'amaanyi. Naye Mukama yamala nansinkana naddamu nandokola. Yes. Kati wakulokola otandika okugenda mu church. Njagala twogereko ku spiritual battles ezo. Anti munne mbadde mmanyi nange ontwaliddemu ogambye teziri explainable. Kati nsobola kusonnyonnyola naye ebiseera ebyo ebijjukira nali muto nga sisobola binnyonnyola. Yes. Naye nanga amaloboozi agajjanga muki
mu matu gange mu mutwe gwange waliwo jjajja wange yali mulwadde nnyo ng'ali ku gundi yakufa jjajja wange oyo omusajja omusiraamu haji kati nga naye buli we neebakawo bwe nti nga mpulira abantu nga tulinga bali mu lumbe nga mpulira abantu abakabo manye emiranga emiyitirivu ennyo nga naye toyina ngeri ki gy'osobola kunnyonnyola abantu nga seebaka actually we natandikirawo obuteebaka ng'oteekawo omutwe n'owulira ng'abali mu lumbe amaloboozi ng'olimu actually nga nva ne mu mubiri ne ŋŋenda ne ndaba abantu nga bakuŋŋaanye nga bakaaba naye nga kasita bukya ng'ebyo byerabira ate toyina nabigogenda binyumiza nti bwenti bwensula nkitegeera bakulaba ng'eyeeraguza yes kati nentandika we nakulaakulama maama wange n'afa yafa wayitawo ndoozi omwaka nga gumu maama wange n'afa maama wange waafa ate jjukira toyinaako muntu akubuulirira toyinaako kugamba obulamu ne bubeera very very hard okusoma nekukoma kubanga maama wange yalinga menta wange okwendabira kati natandika okulaba meaning y'obulamu nga obulamu buli meaningless ate n'ekirala nali societal nakula nga mbeera n'obutwa nga saawa yonna njagala kufa nga mbeera n'obutwa bwange nga ngamba ekinyiiza kyonna nga nfa nga mbunywa oba oba nankuba ng'okita nga nkita nga weesonyiwa ensi eno yange nga siraba meaning of ki that was bad of living kyokka nga ndi muto kati jjukira ezo struggles z'obeeramu ng'oli muto teri amanyi bakulaba obulabi balowooza oli kumbe wategeka dde akatwako kali wano ku kido we bankubirako ng'olowooza olumyabo bankubirako ngenda era nagezaako okubunywa lumu bankwata nga nva mu disco natoloka ewaka ne ngenda mu disco kati kumbe jjajja wange andabye aliwa ku bonna oweeri ku luguudo hajati Mukyala akulabye kati nakeera eno ewaffe jjukira tubeera ffenna ku najja nankumbi watoloka w'obeera wa maama wange hajati n'akulaba ne ŋŋende ewa hajati nga nninda ssenga wange tugenda tugende mu kiduula n'akulaba ekiro saawa nga nnya hajati n'andaba yabukeza nkokola ewa jjajja wange ono omwana twamulabye ekiro alabika abasuze mazina ate bali basenga baali babavaako bo nga babanda babata kati ate beneegasse nabo kati ndi mu nnyumba neebakiriza nga maama wange ajjanga ŋŋamba batugambye wasuze bakulabye eri enajje nankumbi ku ssaawa 5 ez'ekiro wabadde olagawo ate najja nankumbi yakwatanga ebiseera ebyo wabangawo waliyo ka white night awo ekikulo twalaga kati nengezaako okwegana nga naye annumiriza waali awo nakulabye nenaye akatwaka ng'oliwa nenkajjayo nabeeranga nabwo nenzijjayo obutwa nentabula awo nentiisatiisa nembeera nga anywa ne bagamba bannanga omwana maama wange najja n'agamba nti oyagala kufa akwata akagundi n'akankuba wano nengweri noakitinga akitinga kwolwo nogweri nosambagala ate yali amanyi ndooza nzise n'atandika okukaaba ne bantwala mu ddwaliro bagenda okunkebera nga sinnanywako yadde kugamba bingi byabeerawo but after ate my mommy's death obulamu bwabeera bubi nnyo nentandika nenkwatagana jjukira okusoma kwagana natandika okugaana okusoma kubanga mama waffe yali yatukuza nga tuli baana ba planned kids nga teyatupulaningira actually yagaggawala tumaze kukulamu netuba nga tulya bulungi tunywa bulungi kati ng'olaba ekyokusoma kutawanya butawaanya ku ssomero nga jja buli vidi alina okubaawo kati bwamala okufa tetwaddamu kukyalirwa buli kimu nekiggwawo ate nga yali alese ssente nebintama okukyalira luba lutalo okugulira ebyekutwala ku ssomero lutalo jjajjange nga yabisigaddemu nebintama nembivaamu actually nentandika okukola eddalu ku ssomero bangobe ne bangoba nenzira awaka
awo nenfumbirwa n'okufumbirwa ate nabyo nembivaamu nenzira ewaka kugamba life nga gye kusanga gye nembeera nga mu disco nenfuuka muyaaye munjogere enyangu nenfuuka muyaaye okitegeera kati ate nenkwataganako n'abawala netutandika ofuuwa emmindi kati netutandika okuyingira mu ebyo kati jjukira buli wenkula spiritually okula nga byeyongera kolaki batoze ezo zeyongeranga buli wenneebaka kati waliwo omukyala lumu waliwo omuwala yantwala eyo simanyi mu kusamira nga ajja mumperekereko simanyi tugende wajjajja nga tutuukayo twagala nnyo okweraguza obimanyi abantu baagala nnyo okweraguza nga tutuuka wa mulaguzi twamusanga bali mu kutegeka balina gye balaga okusamira nga naffe twegattako nga tulumba nga tugenda nga tusulayo twasulayo bayitayo lusiiti owerekedde mperekedde naye nange ndi part of them kuba nali nyinsikamu kamindi nawe ogenze jajja abeeko kyakugambayo noonya mirimu njagala kukola mirimu gibuze nga nkwata kkubo nga ngenda wa nga tugenda lusiiti twali ndowooza ka takisi kalamba nga mwali bangi tugenda eyo lusiiti eyo ku lwebusaabala naye twasangayo abantu basamira sami abantu basamira ebyaddala twasangayo n'abantu betumanyi abanene abakulu nga buli omu ali ku lulwe banyumindi abalese ennyama y'okwokya abalese biki kugamba bazze kwebaza abazze kubanga eri kiringa kiggwa okitegeera kati buli wamu otuukawo n'ofukamira n'owaayo kasente n'otuukayo n'ofukamira ne mwokya ennyama ne mukola biki kwegamba mujja n'ebyokuwaayo n'ebyokukola muba mubimanyi kati nze nagenderako nga ki ngaawerekedde kati tuba tuli ku nnyanja eyo ssaawa nga 9 ekiro ogwo ekiro jjukira baakuba embuutu abantu emmandwa ne zibakwata nga bwe tusaba bajjajja buli we zirinnya bwe ziti nga mugenda nga musaba jjajja omulimu kati wasaba omulimu jjajja yagamba atya agamba muzzukulu ogenda kuba bulungi ate balina gye bagamba ekirala era byebi muzzukulu ogenda kuba bulungi ne batufuuyira bigenda kuta emyenge buli kimu kitadde kasamuze eno mukisa mwina gw'amaanyi nga tuvaawo kati ssaawa nga 9 ez'ekiro batandika okukoowa ab'embuutu bajjajja bamanifestinze dda buli omu abasinga omanyi buli we bakuba embuutu emizimu egyo gikola ki gijja kubanga giri mu kigwa kyayo ne gijja ne gimanifestinga ne gituula ku bantu ne gyogera bye gyogedde kati ssaawa nga 9 nga neebaka nga waliwo abatandise okwebaka nga nfuna wengwa waliwo olubugo nga njalawo olubugo nga ndwebika n'okwebika okalidde kiwedde jjajja bamaze mu kimu kiteredde bagenda bamaliriza ng'engoma egende ekkakana abakyalina akamiro nga mwasabyesabye gwe mwamaze dda twamaze nga neebakamu kati mba ntandikiriza okwebaka bwe nti ngenda okuwulira nga nfuna obunnyogovu obungi munda eri munze obunnyogovu buli nga bungi nnyo nga ninga oba ali mu muzira naye ng'ate kuno kungulu sibuwulira obuwulira munda kati ngenda okuwulira empewo nga mpitirivu kyokka nno neebise newendi tewali nnyo mpewo ngenda okuwulira empewo nga mpitirivu nentandika omanyi okutintima nentandika okunyeenya kati bwe ntintima biri ebintu emmandu ezo zikukolako gwe obeera oba otegeera naye nga tosobola kugaana oba kisudde eri omukono okitegeera naye ng'obitegeera obwongo buba butegeera naye nga tosobola omubiri guba controlled by something else munnange
ngankangana amanyo gano nga gatandika okuba nga ngamba banange bambadde kimuli mu bwongo nga neebuuza oba kiki oba mbadde ki nga simanyi ngankangana ngenda okulanga okukankana kutandika kweyongera nga n'embugo zitandika okugwa eri nga batandise okulaba ate kati webandaba ne bamanya jjajja akoze aze ne basitula butembuutu nezikuba bamwaniriza ne bamwaniriza n'endyoka nvaayo bannange ebintu byantulugunya kwolwo neneewalula ng'omusota neŋŋenda nezinyingirako eri mu nnyanja nenkomawo nga naye am not myself ng'olaba byokola obiraba obwongo naye nga ntunulamu kati ne bwenti nga naye kumulala omwoyo gwanyingira actually nga sinnatandika nga ntandise okuwulira obunyogovu obwo nawulira ettaka lino nga musisi nga ligugumira kunze wennyini wendi nerigugumuka ndowooza kijjajja nga kivaayo eri nga kinyingira olwo munnange nga kinyingira nga nzina kati bano we bakuba embuutu nga nzina nga mbuuka bannange ng'okuba dansi nga nkuba dansi nga newalula kwegamba kiri biri ebize nga bitandika okumanifestinga nga batandika nobibuuza ssebo actually ndowooza tebirina kye byayogera naye we bakubuuza oba bibuuza nebyogera gwayogera gwe birimu oba osobola okutegeera nga osobola okutegeera byozzeemu bitakinga over kikozesa eddoboozi lyo nekikozesa n'amaaso go oba tolaba bulungi ng'olaba oba tosalaba nga wetulaba tuti so kyeyambisa ddoboozi lyo buli kimu ekikyo omubiri gwonna actually okutuukiriza kyekyagala kubanga amazina ge nazina wali nga toyitisiga zinanga nako neneewalula ng'omusota nenkola biki naye munange saali heart kyembadde genda okubuuza nti oba weewalula okola biki tegasala nongo ndozo bikutwala ne bikubeera nga bikontrolinga ng'omusota we guneewalulira ku mayinja kubanga buli omu yeewuunya gwewalulira kujja ku jjinja negutasalibwa yes so that's how I was munnange olwagira nga bikakkana nga nkola ki nga neewalula ng'omusota kati nadda engulu nga nyina empuku gye ndimu waliyo akazikizeeyo nga kivuddewe kyava ku mutwe gwange nekiyingira mu mpuku waliyo amayinja eyo galinga mpuku nekiyingira mu mpuku nenvaayo emisinde nga ntidde olwo nziza engulu obabuuza ki ekibaddewo nenziruka nenkomawo nga mpulira nswadde nga nabiwulidde obwedda byenkola of course nampulira nswadde nga buli omu antya kosi buli omu kati batandise kuwa kitiibwa nakutya kati nembuuza kati kiki ekiddako nali awo mu gundi dairema simanyi kiki kyambaddeko oba kiki kati omusawo gwe twali tuzze naye naŋŋamba nti oliko emandwa zaani zabajjajjaabo igwe tindika empewo zewaffe ezo mpewo zewaffe zikulinnya kati ezo empewo ezewaffe nyina okukola ki ozisamira ozitereeza bagita etereeza mbu nyina okuzitereeza ne baŋŋamba mbwe emmandu endiko ya bugagga ogenda kufa ssente mbu abaana ali basonyiwa emmandu eyandiko yali ya bugagga omwoyo ogwandiko ngamba nga baŋŋamba genda ogambe taatawo biki mugende mutereeza empewo era we nava eyo ne bampa emmwanyi nzireete waka wentuuka waka nziteeke mu kasonda nyanirize bajjajja kumbe oba ozize n'ebintu ebyo bireeta weereetera nabe tomanya oli akuwa mmwanyi twala kumbe tukatono omwanyi bw'otuuka fukamire oteekaawo obiyite oba ogambe bajjajja biki
nakubulira n'ebyokwogera munange nga nkomawo nga nteekawo ng'obyogera nga njogera nga mbivaako kumbe oba olina byoleese byotamanyi nsi y'omwoyo eri true eri very true era obulamu bwange tebwaddamu kubeera kyeki ne butabuka neebaka nga sami nga nva mu mubiri gulabika ogw'omwoyo gwajja ne gunyingira ne gumpamba kati buli we neebaka nga bwenti jjukira gye emyoyo tegyebaka gyo tegyebaka waliwo yaŋŋambira ffe kasa twebaka papa go nga ng'otandikirawo ensi gwe ow'omwoyo guli gwegattako ne gutandika okukulambuza nga gukulambuza mwemuva okuloota okwo tekuba kuloota it is called ebanga batera giyita ki batera giyita okuva mu mubiri bakuyita batya nkwerabidde kwa waliwo eyaŋŋamba nti wooloota nga oli Masaka naye ng'oweebase wano ekituufu kiri nti oba obaddeyo e Masaka oba obaddeyo kyola ndi mu kubuuza teweguvaamu kwe kuloota byendoota byo bye buba kati ate eno levo gye naliko nga yesusa okuloota kubanga nzitseebakanga nalinga nakagwawo bwenti nga tonneebakanga wakazimiriza amaaso nga wono oyagala okwebakiriza ng'olaba ovuddemu ogenda okulaba nga amaanyi gajja nga gakusitulamu nga gakusitula nga weeraba njukira omwoyo gulabagana amaaso ge gaba gazimiridde amaaso jjukira oba ogazimiriza bwoti nga weebase ng'ayagala okwebaka naye bweguvaamu ogenda actually byatandikanga okumpita nalumansi ng'owulira abantu abakuyiteeyo ogenda okuwulira kati nga ntegeererawo nti bajjajja bange bazze nga bansitulamu ogenda okulaba nga mpita mu bisenge nga ogenda kuyitawo nti ogenda okulaba ng'oyiseemu ogenda okulaba mu bbanga omwo nga mbeera omwo ng'ekinyonyi kati naye ng'ensi gye ndaba ndala seeno kubanga nalabanga ebintu kati nga muli mutima nsabanga nga njagala ndabe ku malayika naye sitaani alabika yammanya nti ono nno ali ignorant talina kyamanyi nali siina kyemanyi kati nga mmanyi bajjajja bamalayika kati ngasobola okulaba ekintu ekirungi kati nga byenjagala okulaba naye nga siina kyenkola nga ndaba nsozi oluusi nensanga nnyanja nengwamu omulundi gumushwi nemmala nenvaayo nensanga ettaka nga lino era nze natandika okumanya nti ettaka lino tetulaba si ttaka lino physically weeriri ttaka naye ettaka eriri spiritual liyitamu kwa nayitangamu okkirira nenzikirira eyo waliyo ensi wansi spiritually Farida oba yagala kuba omulamu Farida kanywe kudda kubanga ontwala sipiidi Farida wansi waliyo ensi era ettaka naliyitangamu weshwi eringa eno nga bw'onooyita mu kisenge kino shwi olaba zino firimu zetulaba nali mmanyi bya tekinologi olaba firimu ya Michael Jackson waliwo oluyimba lwe yayimba ng'abulira mu ttaka ekitegeera kati bwentyo bwe nabeeranga ng'era ntunanigamba ettaka ogenda okulaba shwe ng'obuliddemu wansi eyo gy'ogamba n'ensi gy'olaba eno wansi sani teyandaga bingi gwe bye walabako eringa eno nti olaba ku nnyumba olaba ku gundi nalabayo saabiraba naye nga wanyumirwanga nabeeranga mu kulambula bakulambuza abo baali bakutraininga ndowooza omala ogende ku leva endala kati buli kyotuuka ku leva endala gyokoma okulaba ebingi gyokoma n'okumiitinga abamalayika gyokoma n'okumiitinga sitaani yennyini okitegeera I think so kale naye nze engeri gye nali ignorant siina bye nalaba actually nalabayo abaafa nalaba abantu abaafa ewa eyo emagombe wansi nasanga nga abantu waliwo we natambula ne bagamba simanyi kati awo maama wo oba waali manyi sitaani alimba sibikkiriza ebintu ebyo
Sani mugezi. Mugezi muyaye atekawo ekifaananyi. Okitegeera. Kati nansanga abafa simanyi bikinga naye olaba buyumbayumba ng'ensi tetegerekeka. Anyway saabiteekangako nnyo mwoyo nga nze nnyina kye njagala okulaba ekifaananyi ekirungi. Njagala kulaba ku bajjajja mutunula mutya mujje mbalabeko nga naye tosobola balaba balabika batunula bubi. Balabika batunula bubi. Oyagala ajje mutuulekaawo mbalabe mubanga flying fenna nga ndaba you know. Monange ne bikola ki? Kale bwento bwe nasulanga sami. After okuleeta ebyo bye waleeta. Ekyo kye naleeta. Era bino nabibaawo mama yafa. Mama yali yafa nga nkuze namu. Okuze namu. Olwagira kati nga ngende wa taata lwanatandika okweraliikirira. Ngolaba byolaba tobitegeera. Natandika okumanya nti omuntu bwatu bwafa. Kubanga wesidda mu mubiri akabaka weddemu. Okitegeera. So ate baŋŋamba era oba niyaŋŋamba nti we guvaamu oba ne Jamiru. Ayi kaba Jamiru ku Jamiru olina kusigala nga teri akkwatako. Senga gukomawo nga position twagigize todda. Mbu munnange nga nkola ki kati nga ngende wa taata namugamba taata nge yali akyaliwo ebiseera ebyo taata nsulabo. Wakomangawo ng'okooye. Simanya na mirimu gimu gye nakolanga. Kirabika waliwo n'emirala gye nakolanga. Webaka kuwummula gwe towummula. Towummula nze era abantu abamu mbamanyi tebawummula era abandaba eyo mulimu mmwe abatawummula. Ensi y'omwoyo tewummula. Omubiri guno gwe gukola ki? Gwe guwummula. Gwe guwummula. Naye kati ate mu Yesu tuwummula. Kubanga Yesu ebyo byonna abijjawo n'obeera human. Yes. Kati ogamba muzeeyi. Muzeeyi mugamba taata nno ndi mweraliikirivu. Nsula bubi nva mu mubiri tabitegeera. Nyamba kakati tulina ogenda ne mugamba baŋŋambye emmandwa ndiko emmandwa z'ekika. Wate wabagamba luli. Bani. We bakutuma wava musa. Nasooka nenkomawo waka nentereeza ebyo. Then kati gundi weesukirira ebyo by'okuva mu mubiri. Neŋŋamba kangende ŋŋambe taata. Ndaba ngenda kufa bakke lumu nga bansanze mu buliri nga nakoze eki. Wakutuse. Awo wali otandise otya okufa. Nali ntiira ddala okufa. Kuba luli emabega. Wali oyagala. Kati ate awo nali nti okufa nga sikyabijjukira nga n'akatonna kavaako. Nga ngende wa taata nga mugamba taata nga ŋŋamba. Tujja kufunayo olunaku ku Saturday tugende tulabe inquiringe ku bajjajja. Nga tugenda tulina yenna bweru gye twalaga ow'omwami eyalinga abasamiza nga tumugamba nga gamba okay nga akebera nga gamba oli onaliko emmandwa simanyi ya kinene naliko emmandwa nga bagiyita kinene batenda. Kinene batenda. Yes. Eyo emmandwa bagiyita era bulamu. Mbu yeewa obulamu era yetta. Yamaanyi nnyo mu basamize yamaanyi. Kyova olaba abeewaayo eyo mu sitaani balina okuziika. Abamu babaziika n'amalayo ennaku 3 ne bamugjayo. Nga tebakaŋŋamba lwaki bakabuuka? Tokawulirangako. Nja kutandika obuuza mpa information. Bawoshipinga ogwo omwoyo gw'abafu. Kyova olaba bambala bino egundi z'amagumba. Costumes ezo ez'amagumba obuwanga. Era obasanga n'empeta nga ziriko akawanga okitegeera obasanga n'amagumba. Yes, all that represents death. Kati gwe gw'omwoyo gwe gutta pretendinga nti gwe guwa obulamu ate pretendinga nti gwe gutta okitegeera. Kati nga tutandika ate kati okutambula bakutereeze bantereeze batereeze emmandwa tandika okutambula nga tugenda waliwo olunaku lumu lwesiryerabira to cut the story very long short. Lunaku lumu lwesiryerabira twagenda ne tutuulanga family enaku nga 9 nga tutegeze bataata baadi bonna tugenze kukola ki kunoonya bajjajja baffe. Mukyali mu lutalo luli jukira
jajja waffe omusajja oyo Haji yali afudde. Bambi. Kati Haji wafa. Haji yali divooti nnyo wa busiraamu. We yali agenda e Makka ebintu yabikwata ebyo n'abisuula mu ttooyi. Yabikoowa. Abasiraamu abo abamu abatayagala shiriki oyo. N'abisuula mu ttooyi n'agamba nze nsiramusi. Sibyagalira ddala kati wamala okufa. Kati ate era banze bwe mbijjayo eri. Mu mwanyi obikomyawo. Mbikomyawo. Kati nga bagamba katulina okukola kituwe kuŋŋaanye ffenna tugende tusamire. Tuddeyo eri gye tusibuka. Era waliyo n'obusiisira eyo. Mutereeze ebintu. Haji yabyonoona. Haji yabyonoona buli kimu kyayonooneka. Ate tebakyalaba na mikisa tekyafuna ku ssente. Okitegeera. Tugende twetereeze batange. Munange nga tukwata kkubo nga tukola ki? Nga mugenda. Tugenda ne bataata ne baani abo nno baasoma. Benjogerako. Naye sitaani mulabe edduka. Mulabe edduka. Sitaani mulabe. Taliiko musomi, taliiko muki. Osanga omusajja omukulu yasoma wa kitiibwa. Oli nagamba nno munnange we nagende no namusangayo. Munnange? Nkola ki nga tugenda? Nnaku twali tulina kumalayo mwenda eyo. Tulina n'abasamize baffe abatukulira. Sente nno mpitirivu ndowooza bazaali mmeka ffe twali baana bato tetwateekamu nga bagenda nga bakuba embuutu banoonya mpewo zange. Waliwo ne ssenga wange kwolwo ya manifestinga na empewo ne zijja. Naye mu kunoonya kuno empewo mu kunoonya empewo sami twabonaabona baatunaazisa. Teri kulya lumonde, teri kulya kino, teri kulya byennyanja, mugende buli kaseera nga buli webakuba engome empewo nga ziganya okujja. Omanyi ne kyali kiziganyisiza. Kyenjagala omumanya nti lwaki ate nga wange bakuba embuutu. Walinamu ssenga eyali yalokoka. Mwali temukimanyi. Tetwali nga tetumanyi. Ye nga tabagamba. Nga tajogera. Ndowooza yalokoka beba n'abalokole abatayimanyi Yesu. Yalokoka ndowooza ate ebintu ne tabitegeera. Embeera n'ebeera mbi. Kati ndowooza bamuyita nti jangu wali eno okusamira n'agamba ŋŋendeko n'eyo. Tulabe oba n'atereera. Muli awo yasibye empewo. Nga bakuba embuutu nga bakuba embuutu tulina ennaku 9. Nga bakuba embuutu ennaku ezi 3. Mukoze buli teri kavaayo. Senga asiri nga ffe abaliko empewo tezenyenyamu yadde. Kyokka bwe bakubanga embuutu nga ssenga oyo yanyenya. Omulokole. Kati budi bwe yanyenyanga n'anyenyanga bamubuuza gwani. Gagamba tuli mu muliro. Batusiba. Tuli ku mpingo. Ndi mukomera. Ola ayogerera kwani? Kusenga oyo omulokole. Namukama. Kera omulokole wofiira mu ssabo. Emyoyo bagisibira ddala. Kati buli we tulokoka. Tusiba. Buli we tulokoka Yesu he arrests those demons ezibadde zijjukira tubeerako demons abantu abatali balokole. Babeerako demons eziba zabeesooka mu byogero ezo zonna zigundi. Batukola bingi. Kati ezo zonna traditions zooyitamu sitaani aba yakwekwata dda bw'ati. Kati buli walokoka bw'oti emyoyo gyo Mukama agikwata n'agiteeka mu kkomera n'agisiba. Tegiba na right kuvaayo. Kati jjukira wano onazze emyoyo gye bagisiba egyali gimutambulirako kati kyokka kati yagiyita. Kati engeri gye tugiyita gijja lwampaka era yakaabanga nagamba tuli mukomera batuwokya omuliro gunjokya zimanyi nga tugamba yono abadde ki natiko kumwetamwa mumukoye nga obumandwa bwaffe bwonna busibye Mukama. Kati fenno tetumanyi. Aliro gega amaanyi ga Katonda. Mukama alina amaanyi. Nti ono yalokoka just kulokoka tabimanyi na bimanya. Tamanyi na kumanya maanyi galina. Tamanyi. Munange mandwa zakanyanga kujjanga zikaba tuli muliro tuli basibe tetusobola kujja. Zagamba nga tetusobola kujja. Kati nga sister wange omu agamba ye kati nga mwogerere ddala. Nga sinyiiza. Kati mwogerere ddala. Tegiri na allowed. Kusaba yadde akabuzi. Zijjitidde. Tegiri allowed. Kama jinako obuyinza. Munnange.
olwagira bano abakulukulu nga bagenda mu kakuukulu begeyeemu naye ono omukazi kisitole kikiki nga ndowooza bakeberakeberamu awo abakulukulu nga bakeberamu mu nsaasi nga bagamu ono kusikwe mukumuzuula nti mulokole bagenda omubuuza nti naye atula obulokozi bagenda omubuuza nti babuuza mama we yaba kiki nti oyo alina ebizibu bingi yalokoka bambi azze kumutereezaamu annange kati bataata bange nga bamugamba senga tuveemu tuviire ne bamugoba si kwe ku bumandu okujja zajja weyiwe yamala okuva bamu embuutu nga ziizo naye zaali ennaku zaffeezi 3 nga we batunaaza we batukomya we batunaaza buli we batunaaza senga ya manifestinga buli we batunaaza senga yajja kati we yamala okuvaawo ne bamugoba baba banaazaaki batunaaza ebbombo simanyi biki omanyi baba bakunaazaako obutuukirivu obwo buli wakkiriza okubinaaba ebyo oba nga yeewaddeyo